Senakuba bannamawulire mundeke mwantama mirambo ne bakola ki nabakoba muli kasasiro musiga buchayi mupromotinga ntalo mupromotinga buchayi abayimbi mubasudde mubetamize ensi yawe kati muli ku mwana lusuku wa seminti alimpa mu muvuma nakana akatambuze bisinzira akasema anti bagambe nyimba bazi kati muli no mu Nigeria mugale Nigeria munano biranga bya Kongo bara ebinyo ate muli banaku olwala wano nga mutandika kawoshi nga mutandika abayimbi mujje tubusene gasiya nonsense kasa mutandika okwegoba ku TV tubalinze walone goba ku TV naita yogera esega za second sisato olujja nalanga program ne yogera linnya ne gwako naye naita yegoba okote opate mbunine myaka 3 mu lugambo ichakala orisibula di tolumba nyo bana mawulire nabako watengena mungena kunkola ki njawa mwe njagala promotion ya mwe mbizi mwe mbagaza kimwe banaku mwe bamasiki muninge nagisi sifa bakulaga abantu we kuza na wani yasoka ulaba nno kine kya magego wakaja mawulire yogera gwe simanyi ande katale mu field commander ngana manyo gaje kugafe muzajja wa amaanyi wawa gwabere mabega bakate ntoso na kugenda mu TV kulaba yogera ki eba kuteka kubuli o TV bwagwo bona wo yogera entalo wakati wa bamawulire mulaza bano mayime kaje nina fullu figure nawe naka program kokola ni yasoka ulaba nno nagisi tamanti wakola fullu blast kuza na wani yasoka wo kuza ne program wani yasoka wo rubbish anti banamolo manyira babiga ibala batalina mimwanja kukubagwe kufuira na kufuira bomba kula bomo kamairo kanana mumanyire baka milioni fullu figure Mulabe Duka nze munde kai ne fullu figure ne akola ku make up wo mulabe mbadde ki akasige ngejo kasiga olabe kanuma gwogenzo kanga kanuma mbadde ki kasembe zibakalabe mbadde ki olabe kanuma wali webwa nti munnange kanyingide bomba bajja kwebuza akatabo kosoma ebigambo ebyo oli ku page kikati tetumanyi oludde yagala nkusomere page ki ebyo ebiri emabega byo bogamba abantu biriwa ebyo ebyayogera buli kaseera atubulire page kijaliko oyagala eriwa kale gena ku 10 10 katola bato oli musiu tekaliko na page 10 ananagira labish wadukana nnyo oyeje mukweko yakubisenge mwe kwata mu nyuma nga mazo kupama ne musiga toilet musiga blocks bisenge mumanyira mu buvubuka mwe busaka obuwulire ne kano kamambuluga kannammwe yakukuvuma kwene gwe bakaka kwenyinyane ne gwe bafumbirwa kugobe kamambuluga akaliwo akamulekwa akamayuga nene za watoto yakulu yakukuvu oyafuka kuwulira ngamba ki wanji adiba saja Uganda bamuzira na bagamba na kala wata abakyala bakala bebasinga kale eri wala ko mulabira mu kamera jomuleko live Kezi yagambye gwe yasinga obutanyuma ku mukolo itsoko gutali musango abagaga tetuba na nyambala I'm sorry abagaga tetuba na nyambala mama ekyo kubiri ndi brand ambassador wa t-shirt je nalimu ekyo kusatu buli muntu yali official kubonna ani gwala bayambadde taga eyayambala ekiteteyi Kezi omwamagezi kikoyo yensonga kati uyo mulambo muwamagezi omufasigala mufu yafa naye temwamanya eyo mayiti omufuba muwamagezi yawumula kyekibalumbya Diana nabatanzi buli kaseera tebalina byakola yabasinga okuwomera lwasa anti bonna lwasa yabendako obwomu bwabasukka nabatanzi ate oli bamuzira olaba oli yekwanira ezzike n'ali yegulya nali mukyawa baby nali mukulula I don't like you baby no you can't force me ezzike lyagamba you can't force me I don't love you baby nonsense omusajja ezzike lyali lyogera n'oluzungu nakuzira kitegeeza oba n'omusenyu mu nnyuma ezike si Sudan oyo agenda atereza ennyuma ye bawulira abayina eki enkokoto mu nnyuma negwe abakazi abakusinga obulungi ng'obalumba nnyo ani asinga ninetegereza mukwano ndaba bulala alina akazigo kalina mu Uganda ndaba bulungi ate obunya ku matama maama nnyabo olabika ontunuulira weesulise siriiko kizibu
Jana naye abatoto emmotoka yagiteeka wa kuba bali bataddeko ne namba plate. Yali nsinge, yali neewole. Bagisika ababondi. Ate ababondi babazanyirako. Adisi omusajja wa Zalatoto twamulabako naye owuwo oba alabika atya. Ali ku promotion. Tomulagala ku bantu. Anti Samagadi ya public wange. Ndowooza aswaza. Otegedde nti omusajja wo wange. Si bwa public. Oli ayagala wa public kyovala ayagala ezike. Oli ayagala kyabulambuzi olwaludi. Kati wange si kyabulambuzi. Nayagala wange. Kale muwane muko omwami otusibule. Lwaki mukuwanira? Akulaba ku TV. Bambi talaba TV za mweza ziroko. Ono musonyi. Abaseni eno. Ni Aljazira. Obude bwa mutabuyina. Abasajja bafa bategera balaba BTV bya. Muzeka imba kama yingi. Omusanga bawanga ngaradeko mu program simanyi cyane. Simanyi. Owa full figure. Ronald Mayinja avude n'akayimba akapya. Mayinja nze full figure otegedde nze full figure n'enyana ng'olimanya ate ngamba Mayinja no sense. Agambye ebiganye. Abantu baaganye. Biganiride ye yamanya yabala sente agende bamuwe. Museveni nyanja. Mwalabira ekintu kimu Museveni wakuwa akawumbi kati. Kama aneketolwa nekaddayo. Gwe abantu boyitamu bagamba kibasanyufu n'enfuga. Bani? Abantu. Bantu ki? Ndaba mu enkobe. Abokusula motors. Bali kusula motors abantu bali fine. Tuli okwetambuza business. Kati mwe mumewe mujja ne mumfukira yoleke. Nze nako amawulire. Mugene munonyenga bannyamwe ne bakitamu mba interviewing. Geno nyenye mukanyoko mutunze mu kamera. Big Eye akaaba mwamukozesa ne mumuleka awo. Nzani wanda ko ngakoze contract ye. Gwe yakolera mu manyi. Ne yamwa contract amanya agena mu bandi. Bagamba Bad Black yakuliddeko show mu birthday ya Muhozi. Tola bango olina buli mu kubongo. Nze nanyini shate bandi yeko show. Twaite tugenze mu promotion. Saza tatunda busolo. Aterengangako. Atayikangako Windows. Atayikanga ku Windows atatambula sikini. Nade nonyache ku promo. Nabade promoting ati. Ndi ku TV ngo muntu agamba masolo queen yitawo mu bantu abatudda bebitibwa. Era entegera yo omusajja owebinyonyo. Ya nyo owebinyonyo. Oyalwala ekibobe. Ani Ni comedy store. Ante chuma full figure tebamuteka ku bantu bagenda kuyimba. Kyekimuluma. Kyekimuluma. Kiri kyakimuluma. Naye yakyayimba. Nyimba byenjagadde nyimbira benjagane mu kisa. Nyimba ne mu kitanda nyimba naye bankola sex nyimba. Katizo kubuza nyimbe mimi ndeko na missing sex. Ate jukira missing sex. Buli lunaku. Nkotidde nokutya. Nza mukyakazo muwomu basobola okunesonyi wambuguma. Newezo giraba. Okukama banyama abanyogogo obusolo. Nenze nyimba tena toni nyingi. Nyimba toni 10. Naye abantu oyinza obba wamu akapera. Atuwe ezisooka zokka. Ate siri kulevo ya miwulenge nga nnyoko. Ne bagamba musajja wo omwego yagwa muteeka mu sente. Ogutali musanga nti nzaze ekolera. Kulikeza nnyoko kuza. Ati lwaki onenya bakaddama Buganda kikirizibwa omusajja omukazi okwegulira omusajja. Lwaki sitadde mu bwe. Lwaki onenya bakaddama bakwata sente baziteeka mu base Kiganda wano. Kati gwe ndowooza yakugambye ntize muteeka mu sente manyi myaka gye mmaze naye. Gomanyi zantaddemu. Atalina zakutaddemu. Kati kuba kyomanyi ongambe tomumanyi. Ate kati oyogera nonsense. Tinze muteeka mugwe nteekamu yaliwa. Nkubuza omanye ebbanga nemmaze naye tolaba ng'olina obulemu ku bongo. Bwe mbavuma nti mwayika Windows nga mukayana. Mwana mawule nje kubavuma n'ababya bakakoba amayinnya. Naye bw'oleeta olugalo. Yabavuma bw'omwana bwe bumwambala obw'ebitulituli. Obwo obugoye bumwambala mbugundi yannyambaza n'okalambala ku TV. Ng'ovamu obwambala muno wunya olusu. Oba kuwana time teweesuuba totuula tokkirira kubanga empale ojja gipasula beera sitede nkulayo wekyanga kyange ojja kuyuza suuti yange mama oyogera kwani oyo eze njegeze embwaze mwambala nganazo zijja ku botiki ya muntu kuba ndabanga ali ku Serena naye so zinampola olugoye lwange ndabanga alumba Serena mama njagubavuma mmwe bamaze olowooza toogwe bw'ovuma bamawulire mbakazaki mwe mwandeeta mbadde promoting ati gatatunda busolo atalenga miera tosubira kuddamu kuyimba bwe nali nyimba namala kuyita gantunda oli musiru nayimba ddi kale nayimba mwaka ki ebitanyuma bye wayimbanga nayimba mwaka ki 1992 ekirungi wabitegana nabiyimba ebitanyuma nabiyimba ddi gwe sirika kwa ne Uganda weremerewa ne Uganda tobaddemu ate oyogera mu bivubuka mweyo gye mwakonera
osula mu bed space oli mu bed space mukola sex kiganda sirimu akuma ojano tunulizaako ebimwa mbuno wayimba munati Uganda yakulema ne weremerwa n'odduka n'ogenda wakomyewo ne kamera nfu tebana na manda oyina kyenyi mu bulago gikyobugaga n'empeta oyasambiri